Abakolinsi ekyokubiri essuula 8 olunyiriri olusooka kutuuka ku lusembayo. Era tubategeeza abooluganda ekisa kya Katonda kye yalaga ekkanisa ez'e Makedoni. Mu kutegeezebwa kwammwe nga baabonyaabonyezebwa ennyo essanyu lyabwe eryasukkirira n'obwavu bwabwe obwasukka, byombi byajjuzibwa okugaba kwabwe okwanjulukufu. Kubanga ntegeeza nti bo baagaba okusinziira ku busobozi bwabwe, era nkakasa nga baasinzaawo naye nga beeyagalidde bokka. Baatusaba n'okwegayirira okungi bakkirizibwe okwegatta n'abo abayamba abatukuvu. Era baakola singa bwe nnali ndowooza, naye baasooka okwewaayo bokka eri Mukama waffe n'eriffe mu kwagala kwa Katonda. Kyetwava tusaba Tito nga bwe yatandika edda omulimu ogwo ogw'ekkanisa ajja agumalirize ne mu mmwe. Naye nga bwe musukkirira mu byonna, mu kukkiriza ne mu kwogera ne mu kutegeera ne mu kufuba kwonna ne mu kwagala kwammwe gye tuli, era musukkirirenga ne mu mulimu guno ogw'ekkanisa. Soogera nga mbalagira bulagizi, wabula okukakasa nti olw'okufuga kw'abalala okwagala kwammwe nakwo kwa mazima. Kubanga mumanyi ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, nti bwe yali omugagga naye yafuuka omwavu ku lwammwe, obwavu bwe bulyoke bugaggawaze mmwe. Ku nsonga eno bwe mbawa amagezi, sisingako kaakano okuwaliriza kye mwatandika omwaka gumu ogwayita, so si ku lunaku lwokka, era naye n'okwagala, bwe butyo obumalirivu bwammwe obw'okukyagala bwenkane n'okumaliriza nga mukozesa ebyo bye mulina. Kubanga obanga waliwo kye mwagala okukola, kikkirizibwa okusinziira ku muntu ky'alina, so si ekyo ky'atalina. Kubanga soogedde bwe ntyo, abalala bawummuzibwe, nammwe muteganyizibwe, wabula olw'okwenkanankana, mwe bye mulina ebingi mu kiseera kino bibagambye byo mu kwetaaga kwabwe. Ate ebyabwe bye balina nabyo ebingi biribayamba mmwe mu kwetaaga kwammwe, okwenkanankana kubeerewo. Nga bwe kyawandiikibwa nti, eyakuŋŋaanyanga ennyingi teyasigazangawo, naye eyakuŋŋaanyanga akatono teyeetaaganga. Naye Katonda yeebazibwe awadde Tito omutima ogubalumirwa, kubanga teyakoma ku kukkiriza bukkiriza kye twamusaba, naye kennyini mu kufuba ajja gye muli ku bubwe. Era tutuma wamu naye owooluganda atenderezebwa olw'okubuulira enjiri mu kkanisa zonna. So si ekyo kyokka, era naye oyo ye yalondebwa ekkanisa okutambula naffe olw'ekisa ekyo kye tuweereza ffe, Mukama waffe ow'ekitiibwa, era tulage n'okwagala kwaffe. Twewala omuntu yenna obutatunenya olw'ekirabo kino kye tuweereza, kubanga tuteekateeka ebirungi si mu maaso ga Mukama waffe mwokka, era naye ne mu maaso g'abantu. Era tutuma wamu nabo muganda waffe gwe twakemanga emirundi emingi mu bigambo ebingi nga munyiikivu, naye kaakano munyiikivu nnyo okusingawo olw'okwesiga okungi kw'alina gye muli. Ebya Tito ye assa kimu nange, era ye mulokozi munnange mu buweereza bwammwe, era eby'abaganda baffe abo be bakabaka ab'ekkanisa, abo kye kitiibwa kya Kristo. Kale mu maaso g'ekkanisa mubalage ekikakasa okwagala kwammwe n'okwenyumiririza kwaffe ku lwammwe.